Kkooti enkulu ng'ekubirizibwa omulamuzi Margaret Mutonyi ewadde ensala yaayo ku bujulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi mu musango gw'okutta ASP Muhammad Kirumira ne mukwano gwe Resident Nnaalinnya Mbabazi. Mu nsala ya kkooti omulamuzi agobye obujulizi obwaleetebwa oludda lwa gavumenti nga bulaga nti omu ku bawawaabirwa yakkiriza okutta afande Muhammad Kirumira bwe yali abuuzibwa omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Robert Mukanza. Omulamuzi bw'abadde agoba obujulizi buno ategeezezza nga bwe bwawandiikibwa mu lulimi Olungereza ate ng'omwawaabirwa tebabimusomeramu. Ekikyamu era nga kkooti tekakasa oba ng'omwawaabirwa yategeera ekiwandiiko kino. This is very different from this case where there is no mention of Luganda anywhere in the extrajudicial statement and reading back to the suspect A1 in Luganda. This court cannot presume that the land magistrate followed the procedure when he did not indicate that he read back to him the language he understands. Ayongeddeko nti kalungi ekiwandiiko teyakisaako mukono nga n'engeri gye kyaleetebwamu mu kkooti ya Buganda Road agamba tetegeerekeka. Omuwawaabirwa asooka kalungi Abeka teyasinkanako omuntu eyakola ekiwandiiko ekyo era ekiwandiiko ekyo tekyagoberwa mitendera era tekyakolebwa oyo omwawaabirwa era kkooti ekigobye n'egamba ekiwandiiko si kituufu. Bw'atyo omusango agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno era oluvannyuma lwa kkooti twogedde ne munnamateeka wawaabirwa Zimbe Zafania n'abaako byannyonnyola. Kitegeeza nti abawawaabirwa bano tebamanyaako lukwe oba okuttibwa kw'omugenzi Kirumira Muhammad. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.